Olutalo Maziga Namilang TikTok owamanyi afiiridde mu ddwaliro bw'abadde agenze okubeera ng'ate azaala. Video so kubeera ng'ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala comment section ejja kubeera open ku biki byogenda okubeera ng'ate owuliriza sako n'okubeera ng'ate olaba mu katambi kano. Kakati waliwo omwana abadde amanyikiddwa nga Karobe era ng'abatera okubeera ng'ate muwangalira awo ku TikTok. Omwana ono omumanyi bulungi nnyo, abadde ngawo nnyo ng'ateeka videos ze ez'enjawulo ng'akola challenges ez'enjawulo era abadde ne followers be abawera. Omwana ono nnaku olwaleero abadde agenze okubeera ng'ate azaala. Nga bw'omanyi olutalo lw'abakyala abadde agenze okubeera ng'ate azaala, bambi tasobodde kubeera ng'ate asimattuka, naye ennaku nga 2-3 eziise yagenda ku mikutu gye egya social media n'abeera ng'ate abaako video z'ateekayo ng'alaga nti atuusizza okubeera ng'ate azaala. Bannaye ekintu kino kya bulabe nnyo era nga tuzze nga tubalawula nga tubagamba abantu bangi nnyo abatabaagaliza. Video zino ziteeka ku social media zange okubeera nga tezidduka ne zibeera nga tezituukira ddala ku bantu abatatwagala. So bw'obanga okola ebintu byo ku social media weegendereza naddala ebintu kikabo ekyo, kubanga oyinza omaliriza ng'obulamu bwo obufiiriddwa mu bintu ebyokusaaga. Bannaye mwongere okubeera ng'ate mwegendereza, si buli kimu kyonna kyonna timulina okubeera ng'ate mukiteeka ku social media. Omwana omulala gwendabye eyataddeyo video ye ng'ali lubuto, ndowooza nakankaka gwendabye. Nakankaka tumukongratulatinga, naye nga bambi nakankaka toddamu kubeera ng'ate oyongera okuteekayo video zo naddala nga oli lubuto, kubanga naawe abatakwagaliza bangi nnyo, si buli omu munaye abeera akwagala. So ensonga bwezizo bwe zitambula sayidi ezeeyo era nga naye nakankaka of course tumuteeka mu ssaala abeere ng'ate asumuluka bulungi nnyo, olutalo lwo aluyitemu. Ngenda kubeera ng'ate mbaterawo video zino nazo zirimu ebyokuyiga bingi nnyo, tuulakkalira ziwulirize ziwe obudde, ate oluvannyuma nkumaona mawulire amalala mangi nnyo, temuvaawo. Kaakati nno gwe ngenda okunyumya, ngenda kuddamu ekibuuzo ky'omuntu omu eyambuuza lwaki ku mukolo gwange nagemesa baana balenzi, baganda bange balenzi, n'enfuluma ne baganda bange era balenzi okusinga. Oli nambuuza n'okumbuuza wamwe teriiyo bawala era tolina mikwano. Kati nkuddamu olwaleero, bwe nali nnyingidde bukedde mu 2009 baakasi ne 6 yange, nayingira ekibiina ekisevinga bino bakola ebibiina. Omanyi abantu batandika okusevinga, tutandikiramu ebibiina ne muwa gundi sente, luli ne muwa oli. Nayingira ekibiina sako bwe namanyira abawala, obumu ku bo yakola omukolo. Omuwala bwe yakola omukolo yatuyita nga bammemba era bakyaliibe, era mu kutuyita n'atugamba tujja mubuulizaako, n'atusaba okujja n'eggomesi n'ekiteeteeyi. Twagenda ku mukolo eggulo limu, that's the evening before the mukolo. Twatuukawo ewaka ne batulaga rooms, tetwasula mu rooms. Nze ntya n'ensonga zange ali saasula mu maka g'abantu naddala nga sibamanyi. Ne tuddako tetwasulawo, twali tulina we tugenda okusula era twabeerawo ne tukuba n'akasiki, naye twaleka akasiki kakuba ne tugenda. So bwe twagenda okwebaka ne tudda ku makya, twaleka omutimbi asibye tenti ze nga ziyimiridde. Nga omanyi abatimbi bateekayo tenti n'amanya nti nja kukola final touch ups in the morning. Nga n'abafumbi balina tenti yaabwe wansi batandise dda emikolo. Kati twava kasiki ne tugenda twebake ne tulekawo awaka nga buli muntu musanyufu awaka watambula bulungi. Tugenda okudda ku makya twakka ku saa 12. Ffe abaava eri gye twasuze, ffe twazuukusa abatimbi nga tenti zonna ziri ku ttaka. So everyone was like, kati lwaki baabijjeeyo? Maybe balina ensonga zaabwe. Ne tuzuukusa abatimbi nga onyeenya omuntu muzuukuke bannange, obudde bukedde bannange, obudde bukedde. DJ ku kidongo yali we yeebakira. Kati kye tutaakola tetwagendako mu bafumbi because literally we had no reason. Tetwalina na kirowoozo nti tugendeko mu bafumbi. Nga tuyingira mu nnyumba omugole nga yeebase, nga buli muntu nno yeebase ebintu azifu wakati wali kigenda kubeerawo. Nga tuzuukusa nga basituka nga omutimbi mukazi ng'abuuza bannange ate ani aggyeyo tenti. Nga tumugamba nedda tuzisanze bwe tutyo. Era y'ensonga lwaki tubazikusa nga twagala kumanya lwaki mwaggyeyo tenti ng'ate temunatandika kutimba obudde bugenze. Omukazi n'agamba nedda twataddeyo tenti, yali asibye tenti nga nnyingiko. I think there were like over 6 or 5 tents. N'agamba zino tenti twazitaddeyo ebimeeza bino
cake webera bichinga byonna babitaddeyo buli kintu bakipositioninze mu kifo kyabyo naye nga ku mukolo guli whoever came yatimbulula n'ayambula tent n'apangulula ebyo ebitebe n'akwata n'abiteeka wali obutebe bwe baali babutuuzizza so ngazifa omukolo gulinga ogwawedde nti batimbulula bakola ki bagenda omukazi n'anyiigamu kaawo n'agamba anyway n'agamba baana twongeremu kumaanyi ne batandika okuddusa ebintu emisinde timba ate ddamu biki dijje twazuukusa muzuukuse so mbuuza dijje twamubuuza ffenna not me as one ng'omugole abuuza bannaye akasiki wakavuddeko saameka omulenzi agamba oba ku ssaawa nga musanvu kozi ffe twavaawo nga mukaaga owa kitundu n'agamba musanvu kitundu ndowooza wenkoma okujjukira nga tukivaako nga batereeza tetwagendayo wansi mu bafumba batereeza ennyumba badduka dde eno dde eri kati okuva we twayingira omugole amaze okwetereza anaabye ayambadde amukolako enviiri ne makeup baasula ku venue yasula nabo mu luumu omwo kati atandika okkubira omwogezi gwe owa sayidi ye bannange oliwa omusajja namugamba ntuuse ng'omusajja abula bubuzi mpaka omusajja bwe yagamba bannaye I think there is a problem oba munsindikira omuntu nze ekifo kimbuze nze sibulangako bwe nti nga ngenda ku mukolo ne basindika muganda w'omulenzi n'amukima ne tubimma amazzi munanga abakonga batuuka omutimbi yatuuka omwogezi yatuuka leeti kubanga abako baali bamaze okutuuka ku mukolo agamba naye munsonyiwe kantandikirawo nkaguvuga era baali bafunye omuntu omukulu ku kyalo to improvise nti oli waanaamusangira so atuuka abako baali bamaze olwedde okutuula ng'ateekinga over omukolo nga bavuga mukolo nga kugenda mu maaso baba bavuga omukolo okugenda mu maaso we tukizuulira nti emmere yakonye emmere y'omukolo nze siranga ku mmere ya mukolo ngo yonna si mukyere siki nga tekuli kiyidde kati bano bwe beebaka eno whatever happened to them happened to bafumbi as well kati bano baafuna ababazuukusa abafumbi twalwawo balowoozaako ndowooza omuntu maama w'omugole yakkirira mu bafumbi senga teyakkirirayo maama w'omugole yeyakkirirayo mu bafumbi eri bwansi gye baali bali ndowooza ku ssaawa nga 3 oba 4 essaawa abo bafumbi baba banyiga mmere akye baba baginyize dda ku 12 nga bali kunva tachapusi zisembayo mukwano ng'emmere yakkonye gyonna emiwumbo simanyanga biki nsujju paniki n'esooka ebeeraawo kati omwogezi nabamuyita n'agamba nedda tukole bwe tuti bafumbeyo emmere omiwumbo nga gyabako ebisigadde byabano bakole omuceere omulala tunaabirako n'emiwumbo gye baateekako gyagaana okujja maama w'omuwala n'akutuma emmere because wano yali yanoba mu maka yayawukana n'omusajja naye nga gano siga emaka naye nga yabeerako n'omusajja mu bufumbo omusajja ndooza n'azimba amaka naddaawo wetwagenda okukola omukolo n'abagamba manyi katutumye emmere cause this is too much ne batumya emmere omuwala yatandise okkaaba manyi abagole batya mangu maama we namugamba no I'm going to handle ne batumya emmere tetwali wala nnyo ne town ne baleeta emmere from which hotel I don't know naye ng'emmere already eyidde gwe mukolo gwe nasooka okulaba nga tekuliko luwombo lwamuko kuba baleeta buleesi mmere matooke ennyama muceere because obudde waali tewali omugezi ajjanga gamba omugole actually omugezi bwajja misinga kyaffe yagamba omugole nkusaba obeere mu kisenge kino n'abantu beweesiga bokka abanaasobola okukuuma ebintu byo omukolo tugumale because I don't know what is happening era ne tutunuulira omwogezi era ne tumuvaako n'agenda munange twatutudde omwo tugenda owulira ebweru oluyogaano nga womanya ennyombo za family zitagwa senga w'omugole yasitula olukyookaano ebweru eyo yali akwasengawo ensonga n'ayomba ne maama w'omuwala n'amulangira awaleka muganda wange erererere oba baava ku ki maama yalina baganda be ne bakwano be byajja nabo nga bakoowu bulungi ne bamugamba tukole ebyaffe ne bamuviira kubanga bagezaako okulwaninga omukolo okuva obuzibu bwe bwatuukawo mmere ekonye emmere y'omukolo yonna ne muceere ne baguddamu ne bagufumba bufumbi ne gugaana mpaka bwe batumya emmere ya hotel nga bwe mbagambye so kati bwe batumya emmere ya hotel banoonya emmere weetuukira
banoonya emmere weetuukira. Munnange bagamba tugituuzeewa ku luno bagirako n'aba security kukuuma mmere na byakunywa bya mukolo. Amaka gano galina effumbiro eddene, omanyi gano amaka gabeera mu byalo oba out of town, naye nga galina effumbiro eddungi eddene ge bazimbamu ebyoto. Mwalimu effumbiro nga mulimu ebyo ebyoto ebyo ebizimbe. Ne bagamba kati emmere egenda mu bako, sinsi kuno kuliko oluggi baggulewo tuyingize muno emmere yaabwe ebeere muno for protection. Kati we tutegerera ensonga yali eyombya ssenga ne maama kusaba kisumuluzo bamugulirewo effumbiro atuzeemu emmere. By the way, it was fun. Omukyala yali mu maka teyatulaga ku mpisa mbi, she was very okay, nga ayamba nako mbana ngi mwetaaga kino ekyo kiri wali nga ali so cooperative. Simanyi oba yali akimininga oba yali apretendinga, I can't judge her, but for that kye nalabako she was an okay woman. Era senga yali ayomba temuggulawo omukyala kyava jja n'agamba naye mukwate ekisumuluzo. Oluyombo olwo lwatufulumya nno ffenna n'abaali mu nju ku mugole ne tugamba naye kikikyo. Era bayambibwa nnyo nti ebiseera ebyo TikTok teyaliwo, singa twabenjeeza dda kuno munnange nga bawa maama kisumuluzo nga baggulawo. Kati we baggulawo singa yali avuddewo agenze nga bagamba nze nafumbidde abako bange emmere mwe muyiyize abantu abalala kuba yali senga ow'ensonga. Era we bamukyusiza mukwano gwa maama n'abeera senga ow'ensonga. Tuli mu bikolobero biri mu mikolo nambaga. Baggulawo effumbiro senga lyabadde akayanira obutaggulawo, ng'ebyambyone senga yabikoledde mu ffumbiro. Buli kyatuukawo kyonna senga yakisibira mu ffumbiro omwo. Kati munnange mufeereza kwini mukyala Nsubuga wano nkyakola olugambo. Kaakati baggulawo effumbiro senga taliiwo, tamanyi na kigenda mu maaso wano nti bali kufumbirire gye yakoze ebyambyone bye, baggulawo. Kati basitula emmere baziyingizaawo. Omusajja yasookayo mu ffumiro ng'agamba banaye kati enva tuzituuze ku ki? Nga bamugamba mwe mulimu ebyoto, tuuze enva ku byoto n'emmere. Bwe ebyoto biweddewo emmere gituuze ku bimeezi ebiri mu byoto. Kati effumbiro eryo baali bakumiddemu ku bintu by'ewaka ndowooza ebimu birema kubula nga mumanyi ebintu by'emikola, ebintu bibula, ebintu byonooneka. Kwaliko ekibbo baluyita lubobbo, nga senga yaddiddeemu ku nkoko eyasalibwa kuzemba n'agikwata n'agisiba akantu mu lusingosingo nga bagigyeko omutwe, naye nga si nkongojje ebyoya kwebiri, n'agisibamu oluntu. Gwoba okyatenda famire yo drama, famire zirina drama. N'agisiba oluntu waati mu bulago, n'agiteeka mu kyoto ekyo, n'abikkako olwo olubobbo. Atamanyi Luganda munnange, olubobbo kyekyo ekibbo ekirimu ekituli wakati. Kati nti luba kibisi, you can't even tell what is down there. So gayajja innocently ng'ajjako olubbo ng'alukasuka nga pyemu enkoko, ng'abuuza banaye ate zino engumba mwazeerabidde mwalese eno enkoko, nga bamugamba funa woogiteekaawo, ng'akwata enkoko y'oli ng'agitegula mu kifo, agibikuddeko olubbo ng'agitegula mu kifo ng'asuula like you put it aside ku kimeza, ye ng'atuuzaako emba. Oba senga gye yali mpewooza ezamugamba nti batubikkudde. Nkazi yakola olutalo, jjajja ng'alinga enswera enkubeko, nayomba munnange mwaze tuyisa mu maaso, mwaze tumanyiira, muleeta mutemere enfumbe ku mukolo mu maka ga muganda wange, mwagala kugamba nti bantu bano bakodo. Omukazi ng'ayomba nga bamugamba bannaye ebizibu ebituusewo tobirabye, obudde bwalivuddewo obufumba emmere ejje, agenda okujjanga effumbiro liggule. Ani agguddewo? Omukazi yayomba n'akunamira n'abaaliwo, ffe tamanyiirwa. Kati omwogezi n'akaba ne wano drama ayitiridde emmere y'abako ekumibwa butiribiri wano, bayinza okutta omuntu ne bagenda basiba abantu bonna wano. Enkoko bamaze ogita, kati leeta loon tumanya nti senga bino bye yali avuunise, ffenna abaali ku mukolo awo twali bawunike. Kati biki ebyatulaga nti twali bawunike? Batuuka okuleeta emmere y'abako mu nnyumba munda, senga agezaako giswikinga, omwogezi amulaba, omwogezi abagamba nedda, nabagamba emmere gye mwafumbye temugiwa bakonze mumpe eri emmere. Era omwogezi n'asupervising emmere n'eyingira ne bawa omuko emmere.
kati nga nvudde ku byemmere kiki ekirala ekiraga nti yali ku mukolo yali mukwatemu kuli okwebaka kwabali abantu bati tetumanyi ani yatimbulula tenti bano ze baatimba senga yafuna abaamuyamba yakikola atya we don't know. Omwogezi okubula kibbo kiri n'enkoko gye baasibamu oluwuzi. Tutuuka kukubuuza abantu bamala okubuuza abasooka bagamba gurupu y'omuwala egenda emubuulizeeko abawala abeetegese nga beekozeko bapadde ne vibe kuba ku kasiki baalina vibe nga kuliko eyennyenya nga lumu agamba nenze mpulira seewulira bulungi omulala n'ayita excuse nempulira ntiddeyo abantu abakulu omugole n'agayisaamu okaawa amaziga omulundi gwe baali balina osooka okufuluma abawala tebaagenda baali balina okubuuza badde ate bafulumye omugole tebaagenda era n'omulundi gw'omugole ogusooka tebaamufulumya. Kati ffe twali tumaze okubuuza omugole n'agamba munyambeko mumperekere munfulumye nga tuli abawala ndowooza oba nga bana oba bataano oba mukaaga bana ndowooza oba bataano awo. Gwe omulundi gwange ogwasooka okufuluma ku mukolo ng'omugole siina attachment y'amaanyi gye mumanyiiko nti yiino ne tumuwa vibe ne tukuba endulu nze era ndi muntu wa vibe nga we naggambye ompitanga ku mukolo ng'okimanyi nga tukuba ndulu yaffe ng'omugole abuuza ngadda munda. Bwe yadda munda twasanga abawala balinga ababikuddwako omuzimu nga beetegese bulungi nabo bali lwedde okugenda okubuuza. Omanyi okubanga balinga ababikuddwa naye nga jjukira okubuuza kuli okwasooka nga abakoddomi tebanayingira munda mu nju kulya. Abawala baagaana okugenda naye nga nabo tebalina nsonga era twababuuza nga twala asobola kunnyonnyola lwaki teyabuuzizza nti ffena twali bawunike ndowooza ffe abataawunikibwa mangu emizimu gyaffe oba gya mputtu oba emitwe gy'emigumu I don't know. Era buli muntu yeewuunya. Abawala baawerekera omugole ku ggomesa ey'okubiri nga basanyufu nnyo ne bamuwerekera akabbo k'omuwala ne bamuwerekera ne mu kutwala n'omukusala keeki naye nga mu kusooka baagaanira ddala. Kati bwe baagaana wali ne ŋŋamba mukwano gwange omu ku baana be twajja nabo kubanga nali mbalabyeko twemiitinga nga mu miitingi zino ez'okugabana ssente ne mugamba nze nno ku mukolo gwange we ndiba ngukoze abaana b'obuwala mbalabye mulina obubeera bwe sijja kusobola nja kukozesa baganda bange mwana omulenzi tanyiga ne bw'omuvuma wanyiigamu katono nakontinuinga ne kyalina okukola ne kiggwa nti nagenda okuvaawo nga neesuubiza. However bwe baamala okubikkula ekibba eri maama ne senga beetutte buli omu alangiddemu ne byamulangidde twakizuula nti senga yali atukozeemu editing yatukwatamu though I had already judged them era nakola decision yange ne ngamba nze ku mukolo gwange abaana b'obulenzi be baligema abako be balibuuza ku lw'ensonga nti bano abaali balina okugema abako n'okubuuza baali beekyanze n'obuntu bw'abako tetwamanya gye baabusuula kati munnaye bamala okukola emikolo gyabwe omwogezi I think omwogezi ne maama oba baali bemanyi the way they were communicating because the guy was so understanding ng'ate awabula najja n'agamba maama njagala oyimirire mu ddiirawo n'abantu beweesiga nga buli kintu ekireetebwa eky'omukolo tekivaamu olondemu engoye zonna oggyemu omunnyo byebintu ebikyasinza obulabe ku bintu omwana we byagenda oleeta mu ddiiro wano ebirala ne bwe bali era maama yayimirirawo bannanga omuntu atalina maama tulabye nga tolina maama nze oli omukazi ennwana gye yalwanirira omukolo gw'omwana we n'obulamu bw'omwana we okuva mu maka ago nga mulamu bannange yankwasa n'obujja ne ngamba bannange abatalina bamaama nga tulabye yayimirira n'eggomesize yeetala omukyalo oyo mpaka omukolo we gaggwa yayimirira n'eggomesize n'akuŋŋaanya ebirabo nga takkiriza muntu yenna asala ne banne bambi bamubeerawo be yajja nabo n'ajjamu engoye zonna oba kanzu ya taata oba kanzu ya mukolo tumenya kanzu ya biki byonna n'abijjamu n'omunnyo soketi zonna n'aziba mu kisenge ky'omugole n'agamba wano bino tebifuluma n'agenda amaliriza kati okubazzaako emabega katono mujjukira emmere gye nabagambye nti gye bagamba muteekewoko ku mmere endala era emu n'ekona bambi abafumbi baddamu ne bateekawo ku mmere yali esigaddewo endala nga bambi bawulira bali disappointed okubanga the service yabwe tebadde well delivered. Emmere yajja nga abakuba bamaze basavinga emmere ya hotel emmere yajja
so buli muntu yasigala yeebuuza kiki ekibadde kigenda mu maaso, kiki ekibadde kigenda mu maaso, omwogezi yabuze biki. Ne tukitegeera nti senga yatukolamu editing, olubbo luli lwe yateeka lwembagambe lwe lulimu ekituli lwe yateeka mu ffumbiro. Omukolo bwe gutyo munnange bwe gwaggwa, maama ng'akwata bintu bya muwala we biri bye yaggyeemu kuteeka mu mamotoka, era omuwala teyasulayo, naffe ffenna tetwasigalayo, twasimba ne tuvaayo. Kati nze nagenda okuva ku mukolo ogwo nga neesuubizza nti sirikola nsobi kuleeta baana bawala kunfulumya nakubawa mirimu gya kugema, like kubateeka mu bintu nnyo. Era mbojjeko muganda wange, baganda bange abawala babiri ne bakwano bange nga babiri basatu abawala, tosa babiri, tewali mwana muwala mulala gwe nanyiga mu mukolo gwange, because nalina experience eri gye nali neesuubiza. Ne ngamba wange niwe bakola editing, abawala bangu bakwatamu editing bwe ntyo okukola decision yange. Ate bwe nabuuza omwogezi mukulu Isa Musoke n'angamba oba tolina nsobi gy'okoze, kubanga okugema omusawo omukazi omusajja agema, okufuluma omwana omuwala oba obulenzi aba mwana ewaka. Kwe kukola decision yange okukola ekyo ku lw'ensonga nali ndabyeko ku katemba mu mikolo n'embaga, emmere y'abako yagaana okujja n'ensujju n'ekona. Bannange katemba ali mu mikolo, okola ng'omukolo ne guggwa bulungi nga kugambye dda Mukama mwebaze. Ate nawe atannakola osobola okugukola just oyiga buyizi, baako by'oyiga mweno mboozi nga weeyongerayo na mukolo. Nangi bagikola omala ogikola obufumbo ne buggwawo, nokapa bannaye basinga baasigalirawo. Emikolo n'embaga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya gange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde nsomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala, manetaze enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru, oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa, ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.